abantu abava ne Museveni mu nsiko. Museveni nga ye resistance officer RO001 ye waali. RO0001 retired General Kaguta Museveni commander in chief ye waali. N'ab'ekika kye ne famire ye tebafiirwa tebaziika tubalaba kufumbiza na kwala bazzukulu kukula temanje bakulira abaana b'abalala kasita asoma n'abaako wasumuka oyo wakabenje ng'afa. Ye atagulira ye munyoro mpulira ye munyoro oyo mutabani muwala wa muzzukulu wa Kagwa Buganda tajagala oba yajeegala bakimpandikako ku mugongo nti nze nnyero bireeta naleeta biri nga n'omulangira Mutebe simulabanga nawo era nga netandabangako yamala kujja mu sizifaya mu 85 tuloka tumulambuza ebitundu ebinunule naye nga wabireeta dda era abo bennyini gwolaba ye ajejemberaawo bebe babadde bankolokota banatoli bafederwa kakati yereeta wa ogambe badde batuwandikako byatwogerako situbimanyi naye tukuuma obuntu bulamu tusiika ate nalweyisa ayinza okulwanagana nange mbyali mu nsiko muli mu kubuzaabuza bannayuganda olw'okuba mumanyi nti bagibwako okumanya kubanga nabaga nti Museveni yaddira endwadde 3 Obote ze yayogerako mu lukuŋŋaana lwa Commonwealth e Singapore ey'obwavu ey'endwadde n'ey'obutamanya ignorance. Ye Museveni kitaawe bye yali awere okulwanyisa Museveni byafubye okuteekawo byawedde oluyita luto katandika butandisi ampuliriza Eke Master mabega w'omuzindaalo tulokalire twolekedde embeera emaze okubeera nga ekakasiddwa bannayuganda okubeera nga eddembe lyabwe limaze okubeera nga libagiddwako litya ebigambo ogenda biwulira ogenda kwewuunya ensi tuzze twogera ku bintu bino buli lunaku olukya ku nsi kuno nga tubagamba gwanga Uganda obwenkanya mmaniya ne emmye mu bintu ebyenjawulo kakati no twolekedde amazima ago gobadde oludde okubeera nga olaba kakati ge gano buli lwe tugenda mu kalulu oba oliawo ebintu bingi bikyuka mu ggwanga Uganda bannayuganda ne bagibako eddembe lyabwe mu bintu ebyenjawulo olwaliro essaawa zino wenkolera akatambi kano nga minisita akulira ebyempewo oba ebifulumizibwa ku mpewo amaze okubeera nga kakasa ono nga yegattiddwako omwogezi w'amagye tewali muntu n'omu agenda kubeera nga akkirizibwa okubeera nga alangirira ebyo ebinaba bivudde mu kulonda kebe polling station emu oba radio oba TV togenda kukkirizibwa kubeera nga obyogerako. Mpuliriza bulungi amawulire gamaze okubeera nga gakakasa nti okusinzira ku Nnyombi Tembo ono jukira Nnyombi Tembo ono yakulira UCC ebyo ebiweerezebwa ku mpewo kakati alayidde n'agamba nti nga twolekedde akalulu tewali muntu n'omu akkirizibwa kwogera nti egindi bafunye obululu bwe buti egindi bafunye bwe buti wano egindi bufulumye bwe buti kakati ery'eddembe limaze okubeera nga liggibwawo okukakasa ampuliriza ebigambo bino ngenda kuwa akatambi k'omusajja ono bano bamaze okubeera nga begatta wamu n'ab'amagye tuwabagamba gye buvuddeko nti ebitongole bino byonna tebikolera bannansi wabula bikolera muntu omu oyo yabiteekawo gwe bisaavinga mu mawanga amalala leediyo beena ggulwawo oba TV ate obayamba buyambi okubawa olukusa okuggulawo TV oba okuggulawo leediyo wabula mu mawanga agaakula naddala agagalina demokrasiya omuntu kasita atuukiriza ebisaanyizo ebyo ebyetaagisa waddembe okuggulawo leediyo waddembe okuggulawo TV era bw'omulemesa butereeva kuba mu mbuga z'amateeka ate nga n'amateeka gakola era nga bode ezo ziri independent tebiri nga ebyawano mu Uganda nti omuntu nga bw'olaba Edi Mutwe bakomuledi ab'enjawulo Bobi Yanga abaasibwa na guno gwaka musonyiweko nga bammibwa beyiro naye nga amazima gennyini tewaliiwo bujulizi bwa nkomeredde oba bwa nkukunulala ku ebyo ebibavunaanibwa nti baabizza kakati nno okisanga Uganda. Nze Eke Master mabega w'omuzindaalo embaga yamaze dde okubeera nga ekula kakati bano bamaze dde okubeera nga bateekawo obukwakkulizo kubanga bano bakitegedde twolekedde protest vote kalonde kakuume kabale bakalangirire okalwanirire kakati sooka oli ebigambo by'omusajja ono nkomewo nkubuulira ebinene mukwano gwange mpuliriza.
Ensisinkano y'abakulira emikutu gy'amawulire n'abakulu ku kakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu Uganda ebadde ku kitebe ekikulu eky'akakiiko kano aka Uganda Communications Commission UCC, era abakulu mu kakiiko kano mulimu basinzidde ne balaga obweraliikirivu ku mbeera y'emikutu gy'amawulire mu ggwanga n'enkola yagyo ey'emirimu naddala nga twolekera okulonda kwa bonna. Senkulu wa UCC Nyombi Temba agambye nti emikutu gy'amawulire girina obuvunaanyizibwa bunene nnyo ku ndowooza z'abantu, kyokka n'alabula bannamawulire ku ky'okusasula mu bantu nga beesigama ku bibiina by'ebyobufuzi, amawanga n'eddiini. Biseera bya kaasammeeme n'olwekyo twagala naffe tulabe ng'abarejuetinga rediyo ng'ate rediyo ne TV zikwatagana nnyo kubanga kampeyini tuzikolera okwo. Omuntu okubeera emabega wa microphone oteekwa okubanga omanyi professional responsibilities eza journalist. Ebiseera by'akalulu mu bukulu bwabyo birema ate kubeera nsonga ya kutaagula ggwanga lyaffe. So ntusaba amazima ge gaba gafuluma. UCC egamba nti tewali kitongole ky'amawulire kigenda kukkirizibwa kutondawo ekifo kyakyo eky'okubala n'okugatta obululu okuggyako okulanga ebyo ebitongole ebivudde mu kakiiko k'eggwanga ak'ebyokulonda. Omuntu alina okukola tale senta n'alangirira obululu yoyo yaweebwa obuyinza mu constitution okulangirira obululu, bamuyita electoral commission. Radios, TVs ezibadde zeepaatika ku kintu kyalina okukola nazo zirina tale centers tetugenda kikkiriza. Many things have changed. The media has changed. The media landscape has changed. Today, fine, whether you broadcast or you don't broadcast, information will be out there. So the way we look at things, we need to look at them differently. We believe there are things we need to fix on our side as media. We also have concerns where we believe government needs to come in and help in terms of our relationships. Nyombi Tembo era alabudde ku bakozi ba rediyo ne TV abasusse okuvuma n'okutyoboola abantu ng'agamba nti kino kivudde ku nsasula embi ey'abantu bano nga kati UCC eyagala okumanya buli muntu w'amawulire bw'asasulwa. Tonnakola magoba, yes, tumanyi bizinesi zonna tezinakola magoba nga zaakatandika, naye olinawo embeera gy'otaddewo okuba nti nno wankubadde tonnakola magoba naye abakozi bo basasulwa tebali awo bakireereese, buli asanga yabaga nti kankuweeyo 5 genda onvumire gundi. Uganda olwaleero erimu leediyo ezisoba mu 300 nga nnyingi ku zino zikwatagana n'abaagala ebyobufuzi, wabula UCC egamba nti obwetaavu bw'obukugu n'obutabeera na kyekubiira mu byamawulire bukyali bunene. Walugembe Josephat, Henry Mugenyi, NBS Amasengeki. Kakati nno tumaze okubeera nga ebitubitegeera, kakati gw'oli wa ddembe okubeera nga omanya ebigenda maaso mu nsi yo ogenda kukola otya, nga rediyo kimaze okubeera nga kikakasibwa nti Nyombi Temba agambye bwe zibadde zikola okuteekawo mbwe engeri ya tali center, kakati okudda ku station n'oga nti ebivudde egindi biri bwe biti, ebivudde egindi biri bwe biti, ab'egindi bafunye bwe buti, kakati awo gwe wa rediyo n'ogattamu kino Nyombi Temba akiganye. Amaze okubeera nga akigaana, kakati twebuuza Nyombi Tembo kituufu yavunaanyizibwa ku bifulumazibwa ku mpewo, era alina okukozesa obuyinza bwe okuyambako emikutu gino okubeera nga balijuleetinga biki ebifuluma ebyo bisaanidde ne bitasaanidde. Abaffe omuntu bajja obululu egindi n'agamba nti bafunye 4 wano nafunye 10 nga kyekyo kyennyini, kakati lwaki omugaano kifulumya alangirira ekyo kyabalabye. Era omusajja omu munnamawulire agambye ebintu bino bye mutugaana okufulumya, bye mutugaana okwogerako, wadde mutugaana okubyogerako n'okubeera nga tubifulumya naye amazima ga Katonda mu ggulu folusi tugenda n'okubyogera ng'abantu babitegedde dda nga byafulumye dda. Kati kino kimaze okubeera nga kitegeeza nti information abasajja bano baagala baddemu bagikukuse nga bwe bakola mu 2021, mwenna mujjukira 2021 nti okubala obululu kwali kwa nkukutu nnyo era tebakkiriza kulangirira bululu. Buli bululu gye buvudde ku polling station abasajja bano baagaana okubeera nga babulangirira, wabula baavangayo na muduli gwa bululu omuwendo toto eya disitulikiti bano nga bagamba e Masaka
mwami Kyagulanyi yafunye bwe buti, Egindi yafunye bwe buti, songa embala y'obululu eyalingawo okuva emabega, ebifo ebibalirwamu obululu n'ebirondebwamu nkakasa baabyongeramu, naye tebaabyongeramu kinene nnyo okusinziira ku ebyo ebyaliwo. Era luli baagamba nti ku polling station eno omuntu afunyewo buno mu ggombolola y'Egindi akuŋŋanyiza bwe buti, ku muluka gw'Egindi bubadde bwe buti, disitulikiti yonna mu Ttoto najja afuna bwe buti. Era nga kino kiwa transparency eri abo abagoberera ensonga zino, era ng'omuntu avaayo mu mativu ku lw'ekyo ky'abawulidde okusinziira ku ebyo engeri gye babirangiriddwa okuviira ddala ku gurawundi, okuva ku kyalo baabo ku ggombo ku muluka baabo ku ggombola mpaka ku disitulikiti. Kaakati essaawa zino akalulu akasembeeyo baalanganga bulanzi nti ebivudde mu disitulikiti y'Egindi biri bwe biti, ebivudde Egindi biri bwe biti. Kaakati wano wetwolekedde we wali okulya n'okkomba essowaani, era wano wetuzze nga twogera enkya n'eggulu tetugenda kubeera nga tumenyeka, tugenda kubeera nga tugenda mu protestive vote. Era protestive vote eno abasajja bano yabakanga nnyo ne bateekawo n'eŋŋombo gye baali batuumye embuse nno to protestive vote, say no to protestive vote, nga ffe tumaze okubeera nga tukizuula nti amazima amatuufu ga protestive vote. Kaakati bano kasita baamanya nti tumaze okubeera nga tugwa mu buufu engeri gye babadde babbamu akalulu ak'Abannayuganda n'okubeera nga tebateekawo bwerufu bumala, kaakati olwo ne bateekawo say no to protestive vote. Era bano baatuuka n'okubeera nga bakubisa emijoozi gye twalaba nga abantu bajambadde nga gya kkala myufu wadde nga ate bano bakkiriza mu kkala eza kyenvu. Era bano baatandika okubeera nga bateekawo n'abavubuka abakangakanga abantu mu mbeera yonna. Kakati nno wano wenjagalira Munnayuganda wenna ozuukuke osooka owulire ebigambo bino, wabula nga sinaba kubeera nga ate era nkutwala mu bigambo bino byogenda okuwulira. Lwaki olina okulonda ambuleera yokka ku buli mutendera okuviira ddala wansi ku bakansalaazi mpaka ku pulezidenti Robert Kyagulanyi Ssentamu? Bino byogenda okuwulira mu katambi kano byanjawulo nnyo, kubanga ensimbi mpitirivu eziweddwa eggwanga Uganda, naye ng'amazima gennyini zino zaaliibwa. Era ojja kubuuza nti zaaliibwa zitya, wabitegeera otya? Owulira ensi n'ensi nga bagamba nti banka bweti yawa Uganda sente bwe ziti ez'okuzimba oluguudo luno ne lufundikira nga luguddemu mu myaka 2. Abaffe njagala nnyo tusooke tujjukiremukko katono nnyo ku bigambo bya pulezidenti bino Kyagulanyi, ate nkomyewo mu nsonga ennene. Njogera mu 96 nga batuyita bayayibe nga bawuza tubeera muge obuyombo bubi butwasira nesemekampama po family bagamba bavubuka tebeewandisa naye kyado ulya Kyadondo Jenja Bujiri Arua Wambori mazima wangu, wambori mazima wangu, wambori mazima wangu, wambori mazima wangu, wabulandi mazima chi, wambori mazima wangu, abamfisa fisa bampowe, wambori mazima wangu, balumane mitwe kubanganze, wambori mazima wangu, ate mubagambe, wambori mazima wangu. Yeah. Pull up, pull up, pull up. Musirike na mwana, musoke musirike. Aisa basajja Kabaka nesimye nate okufuna omukisa okukubiramu omuziki gwange ng'omwaka gugwako. Njagala okwagaliza omwaka omulungi n'okwagaliza abaana aba Buganda bonna ne Baganda baffe bonna bawangalira mu Buganda ne mu Uganda yonna omwaka omulungi ogw'eddembe. Naki? Okay. Dance! Ulia! I do good for you. You want this for you. Take it to you, this one for you. Boom! Baduka suka bulalina, naitwa Dana Birimba. Baduzala ngensobi, naitwa Fuke Songa. Baduka suka bulalina, naitwa Dana Birimba. Baduzala ngensobi, naitwa Fuke Songa.
wendaba budde mugeto mulabanga kimuli ekimeze mu nkokoto one yakolanga muwino yazimbye zake ebyebukoto one yakubwanga ekamoca yatuntuza bos kubanga onoonya muzite kimanye nti bwolemerako malako ebigambo bwowulira biwakanyeyo mulage ku Kyagulanyi omuntu bwabanga azoganyeyo naye nga baatukazuka kulalira naye twaddaana birimba baatuzaala ng'ensobi sibawulira baatukazuka kulalira naye twaddaana birimba baatuzaala ng'ensobi naye abalemerako be balimalako tubolabanga twalemerako ne tukanoonya kumizano nekiro nga tetukwendeka wansi ne wane tukwane tuyitaba twagikola keja tupana nebintu agikolako negirita bakana be abategerezi bakadeine abayitako magezi nga tebategedde batujereka ne batina emirimu be gye tukola tegisana naye okukola tekulimba batukasuka kulalira naye twajjanja birimba baatuzaala ng'ensobi baatukazuka kulalira naye twaddaana birimba baatuzaala ng'ensobi naye twafuuka ebigambo bwowulira biwakanyeeyo mulage ku Kyagulanyi omuntu bw'abanga azoganyeeyo mukwase ne bosi bw'abanga azoganyeeyo omuntu bw'abanga azoganye kulira obanga wazalibwa mu geto nokulira mu geto osomera mu geto okolera mu geto bolobera mu geto nosigala mu geto eye bakompulayasi naye buzalibwa mu geto nokulira mu geto osobola okuyimuka nokikirira geto bwova mu geto notula n'abakulu eyo yedipayasi Pull up. Mukulike nnyo omwaka bakyali bange n'abatulabe yonna ku TV mukuliko omwaka mu bitundu by'eggwanga byonna omwaka gubadde gwa mbirigo nnyo alaali mpulira omukisa nti sobola obbakubiramu omuziki time eno kyakabi mwebale kumbeereramu naye tokusinga mwebale kwebeereramu naki alaali kati nyumirwa nnyo okuyimba n'okusinga mmwe kuba kati nze nga bw'omanyi bawadde bannemeseza okuyimba naye leero nefuna omukisa kambeerembire kati wulira kana kayimba tunyumirwe bunyumirwa muziki oba ovaawa ffenna tuli wamu omwaka ogujja njagala tukwatagane ennyo tukolagane ennyo twagalane ennyo naki dance akamanyi kuli Abi taxi way. Olabika konga nange omuntu enaku gye ndabe musiitetendwa naye kutoba nnyo nange mbeewo omulimu gw'esikoze teguliyo wadde ng'emyaka gikyali mivubuka banange bangi nalaba abajera nembakwatako nabo babeeyo kati be banfudde emboozi ku jembe buli kalungi ke nfuna kabanyiisa olya naye nkejje nkalirire omabika lulya fula erinnya ekizaaca nakoleranga bannange ekizaaca nakoleranga bannange ate weewuunya singira ddala okuba obubi naye nze wendi mukama yampa ab'ennugu bange naye sifaayo bagambye wendi ate sigenda emukomya ebigambo mubeeko bantu let me tell them give it to me one time kirisya tukongereyo bulya buli omu aba n'omukisa gwe obulamu ogugosige gwange ate buli
mwali akutuyeze atakoze ino kulya kwetuli balema otunulira betwakola ne bade otunulira betwalemwa balema otunulira betwajuna ne bade otunulira betwasoaba obubi wali akulaba olutereramu ne bakulaba otambuliza ebigere nga baseka tuvuga kamotoka nti weeraga balinga basanyukira amaziga gange buli we mwana bonange masanyu gabe bakubye nnyo okulaba nga ne mwese eno wadenga naye nze wendi amayamba abenogo banje naye sifaayo agambe wende ate sigenda emukomye ebigambo kube ku bantu nawe obeewo nange mbeewo nawe obeewo benna tube abetole mubetome one time nozane bwetulekerawo ako kamalako mwaka okay mbere ize okay dance. This is a message to the government expressing exactly what twakoye ebinyigiriza obulamu bwaffe anaina katambala bwoba ina katambala kawanike yonna langi gyoyagala oba ya kyenvu oba myufu oba ya green wanika mu bbanga oba ku mukono gwo n'akatambala buti kala yonna ey'akatambala giwube langi yonna ey'akatambala giwube wadde ya yero akatambala kawube wadde ka bululu akatambala kawube wadde ka kyenvu akatambala kawube wadde ka gulini kalebambi kawube obumyufu buli wana bwe buube wanika bodi mwana wa tata twakoye ebinyigiriza obutamu bwaffe mutumalako eddembe lyaffe Uganda yetambula yedda mabega mutuse n'okutwetamya eggwanga lyaffe mulimba mutufuga bubi nnyo nammwe tetuganye mwalwana mu nsiko naye gwe omwana gwe wasanga nga tanazaalibwa kati naye yazaala nadda kino mukiŋambire muzeeyi abamutuukako ne bazeeyi banne bamugambeko eno ensonga kyamunyo gyalemeddeko Uganda yonna yenyamidde eyalinga di kaakati nno ekivvulu ekyo kye kyasemberayo ddala mwami Kyagulanyi ne bamulemesa okuddamu okuyimba era ekivvulu kino kyatiisa nnyo Museveni ne regimu okusinziira ku nnamungi w'omuntu eyasanyuka nga Bobi Wine azze ku stage. Wulira ebigambo bino nkomewo. For God and my country. Ensonga lwaki ngenda kulonda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu kwa President wa Uganda 2026. Abantu bangi mbalaba eyo nga bagamba ti Honorable Kyagulanyi tebamwagala lwa nsonga nti tayagaliza nsi ye. Nti bw'aba ayagaliza ensi ye lwaki agamba abatufujjirira amawanga gatufujjirira galekeraawo okutuwa obuyambi. Era ne bagamba nti ekikolwa ky'abakoze kiba kiraga tayagaliza nsi. Kati gwe ayina endowooza bwetyo tuula nnyo ku vidiyo ngenda sooka nakkubuuza wali owuliddeko Uganda bagiwoze trillioni 5 era we baziba wadde nti zikoze kino ne bakikuteera ku mmeeza ng'era gwe munnansi ogenda kifuna waliyo kirabyeko. Mr. Kyagulanyi mulaba ng'omuntu asinga okwagaliza bana Uganda mu nsi kubanga ye musajja asobola okulengerera ewala n'amanya nti gavumenti wekeera ku makya n'egenda neyewola trillioni 15 bw'enaazireeta ng'omuwi w'omusolo gwagenda ozisasula ng'ate tozifunyeemu kubanga buli sente ezo wezeewolwa ng'ebintu birinnya. Olowooza lwaki byandibadde birinnya? Lwa nsonga olina okusasula sente ezo ze baba beewoze naye ng'esente ze beewoze tezikuzimbidde eddwaliro tezikuzimbidde luguudo tezigulidde eddagala mu malwaliro tezikuyambye kintu kyonna okuggyako ziwa bampuuga okuggyako ziwa abayimbi. Teri kikwasa nnaku ng'okukeera ku makya ne bakwata milioni 5 ne baziwa ow'ekitiibwa Mpuuga nga milioni 5 basobola ozigulamu eddagala mu malwaliro ne basobola okutaasa abantu okuwona endwadde. Naye bandigambye nti kale milioni 5 ze bawa Mpuuga kabazikwate bagende mu constituency ya Mpuuga banoonyeeyo abalema bakwate abalema abo babagulire obugaali mweze milioni 5 mu constituency ye gy'atwala obugaali obwo buyamba abalema okusobola okukola emirimu gyabwe. Tebasobola.
naye ng'omuntu goba wa ssente ng'alina ku musaala nti ekifo kye yaliko olwedde kisasulwa gavumenti ekisasula omusaala buli mwezi gwe bawa akasiima ka miliyoni 5 gwe omukulembeze gw'ogamba atayagaliza nsi ye yakeera ku makya n'atatya biki bijja mwogerwako naawe mukira mpuuga namugamba ssebe ffe ekibiina kyaffe ffe tetulya nguzi sooka ojja otunnyonnyole miliyoni 5 gavumenti yakuwadde byaki wennyonnyoleka eri abantu b'otwala oba b'okulembera omukulu n'alemererwa okwennyonnyolako lwa nsonga tewali nsonga lwaki baali bazimuwa wabula bwe yayogerako ne mmufuula nti mubi kiiso kya mbuzi kirekerera omussi ne kitunuulira omubaazi wali asinga oyo okwagaliza ensi ye ng'asobola n'okuwemukira ow'omu kibiina kye n'amugamba nti kino kibi oyinza otyokeera ku makya n'okwata biliyoni 3 njoziwa abayimbi kye beetaaga copyright buli oluyimba lwe luzannya abe ng'asasulwa kiyeetaaga kyokka nti ssente ezo tezimala muyimbi naye ate omuwa copyright n'abazzukulu be bajja kulya ku luyimba lwe aba yayimba okutte biliyoni 3 oziwadde abayimbi ebyuma bya kansa mu ddwaliro mu Lagoteri tetulina malwaliro gamala mu ggwanga oluguudo lwa highway Entebbe highway express highway batubanja Entebbe International Airport batubanja government schools are getting down every day waliyo n'abatalina Entebbe mu classrooms gokutte biliyoni 3 oziwadde abayimbi akeera ku makya n'agenda n'akola show n'ajjuza sooka olwanirira oyo omunaku agenda mu kivulu ky'omuyimbi muteere eddagala mu malwaliro singa aba alwadde agenda ajjanjabwa awone asobole okugenda okukola anoonye omutwalo gwagenda okuyingira omuyimbi kyokka n'abayimbi ne bazikkiriza ne balaga nti tekirina buzibu bwonna ng'oyo ayingira ekivulu kye ne bw'aba alwadde n'agenda mu ddwaliro bayina musondera ku intaneti bw'aba wa mutima bagende bamulongoose Bulaaya naye ng'abaana basomye mu Uganda era ebyuma singa bibaddewo singa omulimu ogwo kwolebwa wano mu Uganda basajja nitubalina abasobola okulongoosa ensigo mitima biki n'ebyuma bitono tewali gwokutte biliyoni 3 oziwadde abayimbi for what omuyimbi buli wiiki asobola okukola miliyoni 5 asobola ofuna ebivulu mukale tugambe mu mwezi omuyimbi akoze miliyoni 10 miliyoni 10 zimumala ne famire ye noteekateekera famire ye mu mwezi naye gwe omuntu gw'oli mu kunyigiriza omwezi tasobola wadde okukola emitwalo 10 gw'otasobola kuzimbira ssomero omwana wasoma omukulembeze bw'ayogerako President Kyagulanyi nti mubi ezo ssente za muwi wa musolo buli we bazikuwaffe ebintu nga birinnya nga tunyigirizibwa sabbuuni yali ow'olukumi kati wa nnusu kasanvu ku mutwalo kiro ya sukali ya 15 yali ku nnusu 10 okitegeera ebintu birinnya buli lukya lwa nsonga ssente zaffe oba omusolo gwaffe gwe batuggyako baguteeka mu bintu ebitalina makulu ebitatugattako nga ffe bannayuganda so nze nkusaba 2026 londa Kyagulanyi Ssentamu Robert wa pulezidenti bwa Uganda osobola ofuna Uganda ennungi etaabeemu kujajaamya ssente enkola yeeyo alina amatu y'oyo awulira ate alina amaaso era y'oyo alaba butereevu nnyo okusinziira ku bigenda maaso mu ggwanga Uganda tuze twogera enkya n'eggulo mukwano gwange mpuliriza video soko jimpere ekigalo bw'ogiwa message bw'ogiwa like olwo emaze okubeera nga agenda kutalaga ensi yonna olwo buli munnansi waali asobole okubeera ng'afuna message eno bannayuganda abakaaba amaziga bannayuganda abaazirana bannayuganda abali mu bulumi oba oli awo basobole okubeera nga bino byonna ebigenda mu maaso babivuunuka ku lw'ensi yaabwe kaakati nno mukwano gwange ampuliriza njagala osokoli ebigambo bino mwami Kyagulanyi azza kugamba enkya n'eggulo amalagala mu ddwaliro oba eddagala mu ddwaliro teririiyo so nga ate ensimbi mpitirivu nnyo oba oliawo ezo ezigemulwa mu bintu ebitalina makulu ebitalina mugaso ebitayamba mu nnansi gye buvuddeko mwalaba amamotoka agapareedingibwa wali ekkololo naye nga amamotoka gano gonna baagateekawo nga bagateddewo abasajja bakabaka ab'ebitundu eby'enjawulo okwetolola Uganda yonna naye nga ffenna tukimanyi nti obwakabaka bw'abasajja abali mu ggwanga Uganda sigamba obwa Buganda bwokka wabula buli bwakabaka we buli bugagga nnyo era kabaka yenna wali mu ggwanga Uganda tewali kabaka n'omu asobola kugamba nti njagala kwegulira mmotoka eno n'emulema okubeera nga yeetuusaako kaakati no twagenda okulaba nga Museveni avudde ekkollo n'apareedinga emmotoka 2 ezabalirirwa nga mu ssente zikwata mu buwumbi eno okusoba ng'emmotoka zino zigenda mu bwakabaka beeyagale basanyuke badigide bagende bakubirize abantu baabwe okulonda mwami Museveni mu kalulu ka 2026 wabula nga malwaliro abantu abagendayo buli avaayo wandalulusu buli agenda mu ddwaliro avaayo apooca buli agenda mu ddwaliro batafudde avaayo akuba mimiro kakati nno nakuwa ekyokulabirako ery'eggwanga erya Burkina Faso pulezidenti oyo aliko Ibrahim Traore eyakabeera nga afugira emyaka 3 kakati ono yajjawo buli mukyala yenna agenda mu ddwaliro ng'agenze kuzaala okusasula kagubeera omuntu
ge nusu kebere coin emu omusajja yagamba ekyo kikafuwe ewange sikyagalayo yakiwera yakigoba era abakyala bonna bagenda okuzaala bazalira bwerere kati njagala oliye mukwano gwange ampuliriza gwanga Uganda omukazi tebamukwatako nga talina ssente bw'abanga agenze mu ddwaliro okulabikanga oba oliawo agenda okubeera nga azaala teri amukwatako tewali amunyegako tewali amuyamba okujjako nga alina ssente bw'aba talina ssente olwongo oyo mukazi wattu agenda kubeera nga asigala ku ssaala either okuwona oba okufa kubanga biba bisigalidde bwa Katonda kaakati nno owenkoledde amawulire gano emboozi eno Sister Marie njagala olire ebigambo bino abakyala bangi abagenze nga mu ggwanga Uganda nga batufaako mu nfa bweti nga basawo bagamba bw'obanga tomaze kukkirira kasawo nga tojjeeyo ssente tewali agenda kubeera nga akukwatako era mu mbeera y'emu mu ngeri y'emu laba omukyalo ono gw'olaba mukazi wattu yatufuddeko mu mbeera bwetyo ono yatandise mutandisi era ng'abakyala abalala bonna abagenda mu ddwaliro nga balumiddwa nga tebalina kyakkola nga basobeddwa ng'essaawa etuuse naye ng'essente balayidde tebaziina era ng'ono agamba essente waakuzireeta bbaawe ng'atuuse abasawo mu ddwaliro bagambye awo osaagana mulyo naye eryanda lyokya oba ofafa tetwakalaba bafa si gwagenda okubeera ng'osoose okufa mu ddwaliro lyaffe wano abafudde bafudde abawonye bawonye n'abafa bafa tewali atugambako wabula bino byonna nga bigenda mu maaso biva ku bad governance edda ennyo wano mba president abalala baliwo ng'amalwaliro aga gavumenti bakolerako abantu bwerere era ng'abantu tebasooka kubeera nga basasula ssente okubeera nga bajjanjabwa era bwe batyo ne mu masomero aga gavumenti abaana basomeranga bwerere wabula nga tewaliwo gamba nti ate omwana alete zino ate alete ziri abaana nga basomera bwerere paka ku university kaakati mukwano gwange ampuliriza njagala osooka owulira emiranga njagala osooka olaba amaziga Museveni asaana agende. N'abasinga Harriet w'emyaka 35 yeyafudde oluvannyuma lw'abasawo okuva mu ddwaliro ly'e Luweero okugaana okumukolako mu budde olw'okubulwa ensimbi emitwalo 20 mu bwangu agabadde gamusabidde okumulongoosa. Wetutuukidde ku kyalo Kakabala omugenzi gy'abadde abeera ng'emiranga n'ebiwoobe bye bikwaniriza olw'okuvibwako mutuuze munnaabwe. Naba West Anet muganda w'omugenzi ategeezezza nti muganda we olwatuusibwa mu ddwaliro baategeezebwa nti tagenda kusobola kuzaala wabula yeetaaga okulongoosebwa nabo kye bakkiriza olw'obulumi bwe yaliko mu kiseera ekyo. Kyetuva tumugamba agenda omulongoose n'atugamba agala emitwalo 2 konze emitwalo 2 si kizibu wabula genda olongoose eki omugadde kwesaaza teziriiwo tomuna amala okulongoosa mula tugenda kudduka jakena kuba wasi nagama njagala sente nga ziri ku mmeeza. Otukalabani bawo omugenzi ategeezezza nti olw'okwagala okutaasa obulamu bwa mukyala we yatuuse n'okukozesa bodaboda okutuuka mu budde ng'aleeta sente naye tekyasobose olw'okulekebwawo kw'abasawo. Tegeeza okutuuka nga dokita yennyini eyabadde ayagala sente ate ng'atambudde taliiwo eyabadde amumanyi n'amunoonya nga tamulaba nenoonya ennamba ye nagezezaako okutuula nga ndaba tajja ne maddaamu akaaba ntaasa nsiimuula wano ntaasa mpulira omugongo gukutuse naye nga ndaba madamu afa nenziramu nemukubira essimu naye yagaanye n'agamba nti naawe ojja kufuna pureesa ya bwereere beera awo nze ngenda kujja nkole ku mulwaddewo. Bwe bakuba amaze obba wasente nyabagamba mutwale n'omuntu mulongoose kale mugende mugule ebikola ki ebikozesebwa ate mutwale si kwezi wabula ku sente endala netutwala sente tugenda tukola ki tugule ebyetaagisa tebyadde nabibiryawo tubyetaagisa giraavu sinabusunya nabusala. Abantu bangi beemulugunya ku ddwaliro ly'e Luweero okubajjangako ssente okusobola okubawa ebikozesebwa wamu n'eddagala wadde ng'eddwaliro lino lya gavumenti. Abasawo abakyala abo bennyini mu kasenge eyo gye tuzaalira abakyala gye bazaalira tufuna obuzibu bunene nnyo tutuukeyo abasawo ne batukunya nga baagala sente eddagala balituwaawo mu kisenge ng'ate tulisasudde sente buwanana. Nze nagenda okuva mu kasenge omuwala wange baamutunga emirundi gyali egyo ena nava mu kasenge n'eddagala lye baamukuba lyonna n'okumutunga banzijako emitwalo 15. Okitegedde ebiveera giraavuzi biki be babitunda eddagala erisannyalaza wuzi ezitunga n'ebirala byonna be babyetundira bakusaba ensimbi n'olisasula ne balyoka bakola ku mulwaddewo. Bano basabye bekikwatako okuvaayo okubayambako wamu n'okukola okunoonyereza okumala ku ddwaliro lino nga bw'oba towaddeyo ssente oyisibwa nga kyakuttale. Bakufuula kasasiro baatugobye omwana ali bubi n'atugoba ku kitanda ne tudda wansi muve ku kitanda tuteekewo abaki abazadde. Era njagala abakola ku disitulikiti
abaku parliament bennyini bajje banoonyereze ku bintu byawa ebyo kudwalira batuuke ng'oluusi ne mu busenge abakyala gye bazaalira kubanga nabo baba bazadde basooke batunule balabe bwe babanga tebasoba basooke bateekeyo bambega bonna betuloopa beewozaako ne bawangula kyokka beewozaako ate in our absence kubanga ffe tetubawo nga beewozaako bwe tuloopa beewozaako tetuliiwo. Atwala eddwaliro lino Magerwa Stephen bwe twogeddeko naye ategeeza nti bakyanoonyereza ku nsonga eno era n'ategeeza nti eddwaliro okusaba abantu ebyokukozesa kiva ku bitongole okulwawo okubawa bye bayinza okukozesa. Mu kaseera kano tubadde tetunnafuna sayiko ya bikozesebwa biddako era twali tuwandiise n'ebbaluwa yaffe yiino nga tusaba NMS tuweereze ku bikozesebwa kubanga abalwadde bangi. Masula Navuga yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale nno ng'omaze okumanya ennaku eyo eyolekedde bannayuganda ate nga tebalekedde boolekezi kati wabula nga yabatandika dda kuviira ddala mabega. Kaakati olwo zijja zikuleetera Abanyarwanda abeetuuma abavandimwe nga ffe tetumanyi abavandimwe bava mu nsi ki kubanga e Burundi wavaayo Barundi ate e Rwanda wavaayo Banyarwanda era Abanyarwanda abo mulimu Abatuusi, Abanyarwanda abo mulimu Abatwa, Abanyarwanda abo mulimu abaki Abatuusi, Abatwa kw'ossa bali abalala abalinga oboolyawo Abaganda. Mujja kunjukiza tribe endala njerabidde mulimu Abanyarwanda Abatuusi, mulimu Abanyarwanda Abatwa n'Abanyarwanda bali abalala bwe beetemanga n'Abatuusi. Kakati mu komenti ojja kubeera nga onzijukiza wabula omusajja amaziddwa nga Frank Gashumba ono nga yeeyita president mbu ow'abavandimwe mbu w'abavandimwe Abanyarwanda mbadde ntegeeza Abahutu abali mu ggwanga erya Rwanda. Kitegeeza waliyo tribes essatu Abatwa, Abatuusi n'Abahutu. Kaakati nno waliwo na bano abaava e Rwanda naye nga bo bano bagamba mbu bavandimwe. Kati njagala oli ebigambo bino bano baavuddeyo butereevu nnyo ne bakuba meeting enkambwe ne bayita bannamawulire ne bagamba mbu bo basazewo okwendoosinga Mwami Museveni akwate bendera afuge eggwanga Uganda 2026. Kakati ensi netandika okubeera nga yeebuuza omuntu ng'ogambye nti ndi muvandimwe nga mu ggwanga Uganda oba mu nsi Uganda temuli mu tribe yonna eyitibwa y'abavandimwe obeera otya ne Odeste obeera ojjawa mandeeti esalawo ku bwa pulezidenti ani ayina okuddako ani ayina okuvaako ani ayina okweyongerayo ani atalina kweyongerayo gwe atali munnansi kuno si kusosola nkugambye abantu abava e Rwanda babayita Banyarwanda mulimu Abatuusi mulimu Abahutu mulimu Abatwa abavandimwe siina we mbamanyi mu ggwanga lya Uganda ne mu ggwanga erya Rwanda wabula omusajja ono Gashumba agamba ffe ng'abavandimwe twasazeewo ne tugamba tuddemu tulonde Museveni addemu akulembere eggwanga Uganda. Kakati nga twebuuza tribe ey'abavandimwe mu Uganda esangibwa mu kitundu ki kubanga Abaganda basangibwa Buganda, Abasoga bali eri Busoga, Abakiga bali Lukiga, Abanyankole bali Muankole, Abagisu bali Mbaale. Kakati buli tribe yonna eriko region mweva eriko region mwetudde eriko region mwesinzidde okubeera ng'oboolyawo etalaga Uganda nga bwe beeyagadde. Abaffe twebuuza mu bigambo byaffe abavandimwe basangibwa mu region ki era region yaabwe bagiyita batya okuvayo okufuna mandeeti okubeera nga bano bavayo n'okugamba nti basazeewo Museveni yeeyongereyo mu maaso. Kakati nno ono ebigambo bino byamaze okubeera nga abyogera. Kaakati Abanyarwanda abalala bo ne bagamba togunywa oguwanda kubanga ffe twali tumanyi nti omusajja ono Gashumba Munyarwanda naye yagamba nti muvandimwe si Munyarwanda. Kaakati Abanyarwanda abatali bavandimwe wano bakutte wansi ne waggulu ne bagamba okusinziira ku injustice eri mu ggwanga Uganda, okusinziira ku bannayuganda bwe batulugunyizibwa, bannayuganda bwe babonyaabonyezebwa, Abanyarwanda bagamba tebayinza kukiza lunaku na lumu Museveni kubeera nga bamukiririzaamu era ebyo ababyogedde ku lw'Abanyarwanda bano Abanyarwanda bagamba ekyo kikafuuwe babyogedde lw'abavandimwe naye so si ffe Banyarwanda kubanga ffe Abanyarwanda tuli mu mbeera mbi twetaaga okukyusa obuyinza bukyukemu mu ggwanga Uganda. Kansooke mbikuwe nabyo tubijjewo obitegeere nti omusajja ono Gashumba yeetumiikiriza nnyo yeeyitiriza nnyo. Kaakati nno yamaze n'agwa ku kyokya baabadde alowooza nti baakolera bamugambye tetukumanyi tetukulabangako era ebigambo ebyo byogedde ku lwo nga ggwe tebikiikirira Abanyarwanda. Nedda tuzze kumusasula olw'ebirungi byatukoledde ate n'ekirala situlabawo optioni tewali optioni ekuli tetuzze kumwenda osinga nga kandidate waffe. No
byolaba bikolebwa Frank Gashumba ne ttiimu ye byabwe ng'abantu byabwe nga bw'obalaba basimbye layini awo temutubooza temutussa temutuvumya we are not part of it temwatwebuuzizzaako nga mugenda kubikola era tetubimanyi era ffe ng'abanyarwanda abanyigirizibwa nze nga pulezidenti waabwe tulina optioni njagala okubategeeza nti tulina optioni ekyokubiri tetulina kyetwebaza mwami Tibuhaburwa tewali yadde n'ekimu kyetwebaza mwami Tibuhaburwa tekisoboka kuba ng'abantu bagobwa ku mirimu gyabwe ng'abatembeeyi olwaleero bali mu kukaaba abatakisi bali mu kukaaba ab'omu butale bali mu maziga abaana b'abantu bali mu makomera abattibwa battibwa ffe ne tuvaayo nti twebaza we are not part of it tetwebuuziddwako nga bikolebwa bino era tugenda kulaga ensi mu bunnambiro ddala tugenda kuvaayo tulage ensi wawe tuyimiridde nani gwe tugenda okuwagira mu kalulu k'obwa pulezidenti kano ng'abanyarwanda abanyigirizibwa abo boolaba bali mu mabyansimbi bali mu kunoonya ssente bye bakola babikolanga bo akabondo kaabwe koolaba tebalina munyarwanda yenna gwe beebuuzizzaako kukola ekyo tukiwakanya ne sekuwakanya yenna era mu bunnambiro tugenda kulaga pulezidenti waffe omutuufu gwe tugenda okuwagira mu kalulu kano